Ffe tuzenga abaana tetugoba wuli mu maaso g'ekya yaleero taata tuzze mitima gyaffe giyayaana twetaaga okuwulira okuva gy'oli katonda wange tukiisa amaaso g'eri obutali butuukirivu obwaffe omwoyo wa mukama jangu otubeere bayibuli egamba kuba tubeera mu bunafu taata tokola kwogera eri bulamu bwaffe wabula twetaaga ekigambo ky'obulijjo kubanga ekyo bwe bulamu emmere gy'emirembe kyekyokulwanyisa ate era yetabaaza eri obulamu bwaffe omwoyo wa mukama ngaawo jangu oyogere gyetuli kuba yesu kristo mwana tumulamu amiina mbabuuzaako nnyo era nga mbalamusaako mu linnya egganze lya yesu kristo mwana wa katonda omulamu tuli mu ezekiel enkya ya leero essula ya 36 olunyiriri olwabiri mu mukaaga Ezekiel 36 verses 25 to 27 mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo aweebwe ekitiibwa agambye atya era ndibamansirako amazzi amalungi era muliba balongoofu ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifo ne mu bifaananyi byammwe byonna era ndibawa n'omutima omuggya ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe era ndiggya omutima ogwejjinja mu mubiri gyammwe ne mbawa omutima ogw'ennyama era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe ne mbatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola mukama waffe omulungi yeebazibwe ayogedde ku mutima omuggya n'ayogera ku mwoyo omuggya n'ayogera ne ku mazzi amalungi mukama waffe omulungi yeebazibwe oba tukimanyi nti nno nga tunabeera successful 2021 ebyo byonna tubyetaaga omutima omuggya tugwagaza ki omutima ogutaliimu bujja ogutaliimu bukuusa ogutuukiridde mu maaso ga mukama ogwo gwe gugenda okulya ku birungi eby'ensi mukama waffe omulungi yeebazibwe omwoyo omuggya tumwetaaga waliwo omwoyo omubi abadde munda muffe nga yatukozesa ebikyamu oyo mukama amutwambule atuwe oba ow'emirembe obw'essanyu ow'okwagala oyo omwoyo wa mukama bayibuli gweyogerako akulembera abaana ba katonda oyo tumwetaaga atukulembere 2021 nsulemu okugwa agenda otubikulira ebyama agenda otubikulira akava z'omulabe mwe yeekwese agenda otwegattako oyo yawanguza dawudi n'amulonga ze essajja linnaggwala amazzi amayonjo ago amalungi gagambye nti ndibamansirako amaziga tugeetaaga okuba nti buli wegakulukuta bwega olaba oba onaaba oba olina ebyoku naye buli weweyiira amazzi ebyoku ebikulukuta nebigenda osigala ng'onyirira ekyekyo kale twetaaga amazzi gano agatumansireko 2021 buli ekibadde kyawaguza nga tekibadde kitusibe 2020 luno lwokka buli wasprinkling amazzi ge ku bulamu bwaffe nga biri bikulukuta nga biddayo eri mu 2020 ani akategeddeako mukama waffe omulungi yeebazibwe twetaaga omutima omuggya
emitima gibadde mbadde ndaba mpulira n'eŋŋombo emitima gyatukaluba oli okujja omunye tayina batta muntu kyere kati batandise kulumba abantu mu mayumba gaabwe kukuba buli kiramu mukamafu munjerezo twetaaga emitima emijja gino egy'ennyama egy'okuyiwa omusaayi bayibuli egamba Proverbs 21 emitima gy'abakabaka gyonna girimuleka mutye nze naawe awulira enkya yaleero tulina okukakkana wansi w'omukono gwa mukama tumukaabirire wakati ng'akyusa emitima gyaffe akyusa n'egy'abalala twegayire mukama akyusa emitima gy'abo abatujju abalowooza nti eggwanga ligula musaayi abalowooza nti entebe ewangulwa mirambo gyokoma okutta abangi entebe ogibwangula mukama akyusa emitima gyabwe tusabe mukama emirembe gya mukama giramire emitima gy'abantu abo abatujju ababadde abatujju kuba katonda afe asobola okukola ki okumukyusa tumugambe mukama buli muntu ssekinamu wali abadde alowooza okuyiwa omusaayi abadde alowooza okutta abantu abadde alowooza okunyaga abantu musigugulemu mugwakulemu obusigulweyo ogwo obutima ogw'amayinja tumugambe abatondemu emitima emijja egy'ennyama egijjudde okusasira egijjudde okwagala wakati ng'ayagala okutta munne akwemu akafaananyi agambe naye zenna nze gwabadde batta singa mukyala wange gwabadde batta singa mwana wange singa muzadde wange agamba ateekeyo compassion munda mu bo bawulire banawulire mukama waffe omulungi yeebazibwe atugambye nti alitumansirako amazzi amalungi era alitulongoosa mukama waffe omulungi yeebazibwe amazzi gamenze ngeetaaga era mugamba nyobulenga nenenya amaaso namukama nemugamba mukama mansirako amazzi gamayonjo tugeetaaga nze naawe omwaka twagutandise fayini twakagutambulako ennaku wazindaba 3 naye kambabuulire singa mukama azeeyo obutimba essaawa eno abamu mwatandise okulaba okulemererwa abamu mwatandise okulaba nga mufudde abamu mwatandise okulaba nga landlord abafulumizza mukama waffe omulungi yeebazibwe kati twetaaga amazzi gano amayonjo gatutuukuseemu byonna gatutunaazeeko negativity gatunaazeeko ebirowoozo ebibi gatunaazeemu okutya n'okweraliikirira n'ennaku abalala omwaka tebasanyusa nakusanyuka mukama akuyingiza mu mwaka omulala olaba nnaku yonna weetaaga amazzi gano amayonjo bwe ganaamala okulukusa ennaku yonna neebagula muobo ogenda kulunguka omutima kugweguke obeere nga newe oba toyina kyakulyosa omutima mukama bayibuli egamba omuzabbuli mukaka sanyukira mukama nemuyanawo omutima gwe kyegunayinira twetaaga amazzi ganeno gatukulukuse mukama agatumansireko gakulukuse bonna ebizibu abantu akulusinza oganaye amabanja ebizibu nabyo byagambye efe tetusigala mabega byetwewaluridde ku bigere tulina okutugenda kabira mukama ekyayaleero atumansireko amazzi ago amayonjo amazzi g'amayonjo agagenda okutulongoosa mu mpitambi zaffe zonna abalala obwenzi bwagambye nange ebyanyomukalaki 2:21 mutondeka amabega abalala kuvuma kuwemula abalala kulimba wekebere kati akabadde kakwangula 2:20 naye mulaa ne mu 2:20 busungu bukaawu buyomba mukambwe kamafaanyerezo mugambe mukama omwaka guno gutandise naye nze njagala kuba mujja sprinkle your clean water on me gakulukuse buli mpitambi yonna agambye ne mu bifaananyi byammwe omanyi waliwo omuntu osobola okubeera ngaolina ekitudde ku bwongo kati kirenganga bwonoobeera nga oli mu kusaba naye nga buli kyokulitambula saala oyiwa okola osaba osiimula ennyumba osaba byonna obikola naye ngaotambula saala kati ne omuntu nga yatamidde poloti atambula alowooza simu poloti talina kirala kyayogera talina kirala kyalowooza kamafunyire haleluya
kati waliwo ebyo ebintu ebifaananyi ebyo byetumanyi obudde ne tubifuula priorities ekifo mukama byanditudde ne tutuuzaawo ebyo waliwo ekintu kyolwanye nakyo ngaoli oyagala kivaako oyagala okukyesonyiwa naye nga kikyagaanye kyekyo ekifaananyi mukama kyagambye nti alitulongoosa ne mu bifaananyi byonna waliwo ekikulemeddeko nawe kyolina ekyotegedde obulungi nti kino kyenkola si kirungi naye mu mwami ogumu tosobola agambye atya nti amazzi g'amalungi kigagenda otumansirako gegagenda okutulongoosa gatuggyeko byonna kati mugambe mukama oba bukyalawo oba okusajjawo obwo bwe butatuulako mugambe mansira wano mazzi wansira mu ndowooza yange mansira ku mutima gwange mansira ku mikono gyange gino egitoolatoole bigyebajagiwadde mansira ebigere byange bino ebigendagenda buli lwatasaana mukama waffe omulungi yeebazibwe nga tunabeera prosperous and successful in this 2021 tulina okuba nga tulongoose nga tutuukiridde Isaaya 54:14 gamba butuukirivu ne mubutukuvu mulimu okunywezebwa tetulina ngeri gye tugenda kubeera established tetulina ngeri gye tugenda kuyingira mu magenda gaffe tetulina ngeri gye tugenda kwekwata ku mukisa 2021 nga tulina ebitambi nga tuli bakyafu nga tetusaanidde mu maaso ga mukama omwana ne bw'aba enjala emuma bw'omusanga ng'akoze kupu yenna amwemese tojjayo mmere n'omuwa asooka kumunaaza bw'aba asooka okunaaza omugambira genda omale okunaaba oba tonalye teri mmere n'agenda n'anaabamukoki n'omuwa emmere ne katonda affe kyatwagaza bw'aba atugambye tetumansirako amazzi amalungi tumugambe kyatatuufu mukyayali busungu buno mansiraako buli ttonde erikulukuta ku nze obusungu genda ngezezzaako okwekuŋŋaanya nenneewombeekako naye bwe kibaluka lumu mukama waffe omulungi yeebazibe tubimusongeremu tumugambe mukama omutima ogujjudde obusungu obulungi ebirowoozo ebibi ogujjudde olugambo ogujjudde ettima n'obutaagaliza mugambe mukama mugambe mukama tekamu omutima ogujja omutima ogufaanana ogulwo omutima ogulina okwagala okulijja noolina omutima oguteekubiira omutima ogutalina bunnanfuusa ogutalina bukuusa mukama waffe omulungi yeebazibe agambye nti era aliteeka omwoyo we omujja munda muffe neera tulitambulira mu mateeka ge mu mateeka ge era mulikwata emisango gyange nemugikola mukama waffe omulungi yeebazibe mukama omwoyo omutukuvu ono omwoyo omujja ono tumwetaaga nze naawe bayibuli egamba nti naye wali muyokana mwenda banaye mukama asaasire agamba nti naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima alibaluŋŋamya mu mazima gonna ono omwoyo omujja ono mukama gwagamba gwagenda okutulwa ye mwoyo w'emirembe ye omwoyo w'amazima ye omwoyo w'okugumikiza ye omwoyo aliomu neyakolebwa kyonazima luli kyobadde otasobola kugumikiriza kuno olukono naye bwanakubeeramu olina kigumikiriza mukama waffe munazeezo omwoyo gw'okwaza tumugamuka omwoyo kyekisumuluzo ekyo kyokka ekyo kyekisumuluzo omwoyo omutukuvu kyekisumuluzo kubanga bayibuli egamba nti abakulembera omwoyo wa katonda be baana ba katonda mukama waffe omulungi yeebazibe kati tumwetaaga ono atukulembere mu mirimu gyaffe mu famiri zaffe ine buzingudu twetaaga omwoyo wa mukama kubanga waatali tubanga muzibe ne bwe weekwata ku mwana w'omuntu obanga muzibe nekiggala anti kiggala abuuza muzibe owaayi emmotoka togiraba ate nno ne muzibe nga ye awulira ate abuuza kiggala kigwe towulidde ngombe bagamba vaayo mukama yeebazibe so twetaaga omwoyo omutukuvu ono atuluŋŋamye tugenda kaabira mukama ekyayaleero awandiika amateeka ge ku mitima gyaffe era tuwa ekisa ekiteeka emisango gye mu nkola mukama yeebazibe ekyamazima obutukuvu n'obutuukirivu tebukoleka mu magezi g'omwana w'omuntu
osobola okukola ebikolwa birungi naye ng'obutuukirivu naye obutukuvu bamenya si bisobya waliwo ebikolwa ebirungi kyenjogerako eno righteousness katonda gyakebera si self righteousness oba si byo ebikolwa ebirungi byekola ki abantu bye balaba ebweru naye ndowooza omutima gweri munda ng'osirise kiki ekiri munda ekyo kamwafa omulunzi ebazibwe tumugamba wandiika amateeka ge ku mitima gyaffe atugwejjusa amazima ga katonda muntu tasobola kuteera ku makya n'olwama afudde ku bwensi n'ekisa kya mukama tekikuwaludde osobola era osobola okwekuumayo wiiki ennaku mmekaawo obuvaako nga gusituka gubanga ogwebasa ogwo omuzimu naye bwe gugolokoka osaana okutambula ng'oli mu tawuni gukutwala mukamaafa omulungi ebazibe so tugenda kusaba mukama atugwekisa nanze yaleero akikola byayagala ekikwateeka amateeka ge n'ebiragiro byemuki nkola kyekigambo kya katonda bwe tukiwulira tukiteeke mu nkola eri mu yakobo atugamba yakobo 2:2 nti bwe tubeere nga abakozi ab'ekigambo wabula saabawulizi obuwulizi mukama yeebazibwe lwaki mukama tabanjagayira olwaleero katonda omulungi omwesigwa mulumiza ebinere ku bulamu bwaffe obwebalibwa ekigambo ky'otutumudde ekyaleero taata kitange omulungi nsabye tuutuula mu maaso go akalala ab'obwana bugonzi tumansireka ago amazzi g'amayinjo mukama agatalina bbala gegaleka katonda wange nga mansire mu ndowooza zaffe mu mitima gyaffe ku mirimu gyaffe na buli wamu katonda wange nsabye omusumba omulungi taata otulongooseze ddala ebyo ebibadde bitumalamu mukama tutandika okubiraba ng'ebitaliimu wabula tukulembeze mu buli kimu katonda wange nsabye omusumba mulungi otuteekemu emitima emijja egijjudde okwagala ng'okuko era egisaasira bannaffe katonda wange egyagaliza buli omu emirembe tuteekemu omwoyo gw'omujja mukama oyo kubanga tutegedde nti yabindutukulana mu buli gye tugenda katonda wange yanaatubikkulira n'enkwe z'omulabe setaani katonda wange era katonda wange nsabye otwambaza ekisa ekyo kimanyira okusinga ekibi katonda wange omulungi kituwanirire kituwanire tusobole okuteeka ebiragiro byetukola ku lunaku olw'erontuusa nga tusaanidde okusikira obwakabaka bw'eggulu mu linnya erya yesu kristo omwana akutunula amiina era amiina mukama wajagalire twagala nnyo